Nedda sagala bufumbo nze. Kunanika empeta obenga mukyala wange. Wabula ndabbe. Sazeewo kusuubiza Kiriza empeta oba gigani? Kandibe. Aliya togani. Mukwano kandibe akaweta kambaze munno wuna akagalo kakano. No. Yeyambalira. Tegala musikazi mumpi. Anedda mukwano olabika okuba obadde tonnanda bakanyimirira onda. Akwate ku mutongo. Kakati nze oba. Kati proposinga. Akwata ku mutongo amugenda mwenna. Anedda mukwano anti kwano mba nkubye enkondo. Omukunja Atassera teyeetwalidde I came using FUUUUTU embaga yawedde dda. Omukunja Atassera oluvannyuma lwa Sage yabaddewo bandoga Mama Lima Namakula ansonyiwe kikyo nno mbadde ngezaako ku video attagatta statement gye njogedde. So ensonga y'eddogo olwagivuddemu naye yamuleetedde okubeera nga ayimba akayimba ako akamanyikiddwa balabe bange simanya babeerewo basobole okumulaba nga succeedinga. So yasazeewo okubeera nga akakolera embaga video eyo concept yabadde ya mbaga naye nga ataddemu Sheebah Price TV n'ateekamu chicken nga ye best man n'aleeta n'abaneeno abampi otuntu Sheebah Price yansanyusizza n'otuntu sebo nga tumusaba mbu twandiyagadde okubeera nga tumuwasa kwegamba yagambye kanyimiremu kosa okundabe ndabye ntudde waneeno wansi. So Omukunja Atassera eno ye comeback ye oluvannyuma lw'ebyo byamutuukako ddogo skin kubeera ng'efuukuuka abamu bagamba chicken pox abalala bagamba ddogo byonna. So ensonga chicken ne Sheebah Price basazeewo okubeera nga bamukwasaganyizaako. By the way ku TikTok abantu abamu abakyasinza okubeera ne low fit chicken ne Sheebah Price okusinza ku ngeri gye bakolamu ebintu byabwe. So basazeewo okubeera nga bakwasizaako Omukunja Atassera asobole okubeera nga akomawo comeback esobole okubeera nga nnungi. So video katugirinde tulabe nga weneebeera. So si bya ddala abantu abamu bali mu kwebuuza ate King Sheebah yamuzzaawa tetumanyi bikwasaganya ku King Sheebah naye ku guno omulundi yakosezza I came using FUUUUTU. Obutambi bwe buno.